Ubakubira kujambe wasibula mubagambe timolaba bakubira jambo boti jaje events na abantu babatu tibadije mwalaba mubagambe tibinyanya nyanya ebinyanya nyanya ebinyanya nyanya awuli ebishi sibawulira ebichi 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 Ulibayai Kulero nachi Twemaza mikwano jaffe abasabula alcoholic kombucha wow ekyokunywa kirungi nnyo wali wano nga wasana omukyala mwasana bo kakati omukyala oyagala akyusa omuzibu ave mu lugave adde mu kika ekirala akantu kakyusa kyo kika kyekyo ekika ky'olugave erinnya hadi yaba olugave batuma nabuka
Eno tumeyanza era bifaananyi bino byonna bye mulaba wano obwedda ku mitimbagano group omuli Bukedde Mbuutikizi Bukedde TV1 Bukedde TV2 Abantu TV mwebale nnyo
bali edala kutubeerawo ne media houses endala zonna ezitukwatiddeko mikwano gyaffe mwebale nnyo CBS FM Mandu Sonachi ekyomangi baddeko ngeyogerawo basajja bagisira mbewuunya nange bannamawulire baganda baffe mwe tuli baganda baffe mwebale nnyo mwebali eddala abasajja abo nazzi kuno bagambanga gye muli waliyo abayimbi ne tubagana nedda ne batajja naye kati okubanabo bakisuula nti tuliko amasannyalaze bajja musooka mukube ku ngalo z'amaanyi ez'abasajja abo basajja bava ku media houses ez'enjawulo mulimu ba bloggers aba YouTube aba Facebook Instagram ne Twitter weewaawo n'olwensonga tweyanzege ne tusembyawo kwebaza mmwe abawagizi baffe abatuweereddewo ebbanga lyonna mutuwulirira ku leediyo ne mutwako ne ku TV akatonotono naye ne mutwagala nnyo n'okusinga oluusi abayimbi bannange mwebale nnyo mwebali eddala okimanyi nti okufuna abantu bano olina okutegeka abayimbi 30 n'oteekako n'abeebweru babiri naki mwebale nnyo mwebali eddala kaakati akadde kano basabo ne banyabo njagala tugende mu mukolo ogwo nga bapikipiki tukube endongo obanga oli eyo ng'omanyi nti no walonze ekisumuluzo kyangu ku sitaji wano bw'obanga omanyi nti nno walonze ebisumuluzo ekisumuluzo kyonna kuba twasudde ebisumuluzo 10 mu bisumuluzo 10 ebyo kuliko kimu ekigula pikipiki ezo kaakano gwe jangu tugezeemu bwetugezaamu bw'okigezaamu n'ensaza tozikiza ng'owulirayo osobola ogizikiza nenkwefuulira nange bale temulowooza nti no baliwa jangu imirirewo yakifunye onani bakulu okuva mu gundi musimba otimoti kale abalonze ebisumuluzo mubakolere kubo bajje abalonze ebisumuluzo twongera okukomaza JJ events abalonze ekisumuluzo omulala bananga abalonze ebisumuluzo temulwayo kibalakaawo ku lubalama ekigenda okunnuma nga yalonze ekituufu ayitamayingiza nokubanga okulonda kale sikane balonze naye nga bekigere bagenda kulijanakagatebalijana banaye abalonze ebisumuluzo abalonze ebisumuluzo alogenda byalina ekyenju alogenda yalina ekyatulayisaako naye nga yakyebagidde wali abalonze ebisumuluzo abakulu abalonze ebisumuluzo mwanguwe wangi abamala abalonze abalala mwanguwe ndi wano okubategeeza ebiswaza kunze ndi wano okubanyulira ebiswaza kunze nti ki kikubewo ekisookera ddala simanyi piki ensonga mugikubira engalo kyokka ate ekiswaza ennyo mbazira agimanyi naye yankotogera ngimanyi nkuba n'encungwa kale owulira ebigambo ebifaanaganako ng'oluganda nabaki encungwa lwoluganda nabaki ayigire nakanyasiba kyainakanyira ebbali ogambye omanyi piki zepali wano iye ate okuza ebbali kiriko okugimanya naawe kenyini osobola okujja ate tekiri mugira tekiri mukwata kulaki nze simanyi piki nsobola gikubawo zebbali ani enyambako wagamba omanyi piki banga twagigenderako ekyakaliyizi ku sho yenakugambye omutegesi yatwaliranga ku piki girabaddeyo busiika ebyaddala yazina neyanyula Michael Akasana kyeyamenvu baziira ki ekyakuleesa okusinga naze kuba binyanyanya bya Suuna Ben gwa ne ku CBS nabaddeko ekiro ansandabula yesebo pikipiki yesebo pebadde kipiki njagala piki nalonze ekisumuluzo kwata nze bampitanya naye mu Uganda kabaka walonze eki ekisumuzo kiriwa kino ekisumuzo si kyanju tulayisaako ewedde emirimu kino ekisumuzo kyanju zaayo wala kiri wansi mu bitiibwa zaayo enguuli wansi kikutta ekisumuluzo kyenju omanye ekisumulu akajji katooyi omuyaye kyaleese oli otya ndi bulungi Suuna
Ojena leko. Kale solo. Amanya bakuyitana. Amanya mugenyi Joseph Mike mbera Chebando Kabulengo. Obone Chebando Kabulengo. Nanso. Walonza kisumuzo. Alonze kisumuzo kya bajaji. Kitulaga kwa twabe. Omeya ya China. Bebali. Amanya. Ba. Ati amanya nenga wanza besa swande wakabele president ngabuljo. Tenda Uganda. So. Oyimba. No. Engiri zikumenyera ki. Pichi nzajirina. Walika kisumuzo Buganda bukirabe. Walayi nzajirina kisumuzo pichi bayo nayo. Egenda Kabulengwa. Amanya okuyitani blood. Suuna Muhammad. Ani? Suuna Muhammad. Wallahi. Nebona koloja Suuna nkukakasa. Wazika Katonda akubisira kaka Suuna. Atendo ndi muzukulu wa Kayombo. Oli muzukulu wa Kayombo. Kijabala. Muzukulu wa Mbisi. Sehali aja kupira kuliso. Webali nyewe walidala. Mwadeyo. Ate amanya. Amanya Sekabate. Salimu. Oli Musiramu. Ya. Tolia. Sobola. Tolia matoke. Yade. Tolia matoke. Amatoke nganya. Ate matoke ya Mbisi. Bana. Yawo. Kale, chiwalike kisumuzo kyetulabe. Abana baliwa. Sebo. Oli otya? Jendi sebo. Oli otya sebo. Jetuli. Yeba. Amanyani. Kanyesi. Ye ambassador waffe Kusimba Automotives. Era bwe mulabako waneeno abamukama wange kubanga amaketinga product yaffe. Epikipiki eno tugiwaddeyo okulaga nti tuwagira Suuna Ben 10 ku kinnaakyo. Era tugireese tugiwe baganda baffe bano alonze ekisumuluzo twasudde ebisumuluzo 10. Kusumuluzo ebyo waliwo ekisumuluzo kimu kyekitwala pikipiki eyo. Era bw'okiteekamu nekyasa piki ogenda nayo. Logo boku tugenda jikuwa, number plate tugenda jikuwa. Tewali kubuuza bibuuzo byonna. Ebirala byonna pikipiki ezo zisangibwa ku Simba Automotives, tuzigaba ku looni ku mitwalo 7 zokka. Naye olw'okuwagira Suuna Ben bw'oba wanamukisa ng'olina emitwalo 5 jangu gwe pikipiki enkya. Ekyo nekisaanamu obugalo bannange. Tugigabira ku mitwalo 7. Naye olw'okuwagira Suuna Ben ng'era ng'oli sapota wa Suuna Ben jangu n'emitwalo gya 5 ku Mande mitate tukola jangu ku Mande oddayo na pikipiki yo waka ku Simba Automotives tusangibwa wali Kamocha opposite City Oil era mu Ndeba gye tuli opposite Total wabanga woli era osangayo enkya jakubayo kawungeezi si lunaku lwa kukola Mande jakubera kuva ku makya paka Friday. Suuna Ben wali nga ambassador waffe neyanze mukulu Suuna Ben. Twale pikipiki yongeza wali. Oba bwenda yakogiisa wali gwomanyi. Kiki ekiwadde okomodi? Yogera kyoyogera yawo. Yo, anti bisabisala nobody says so. Timu Suuna Ben. Njagala gabawufa ne Mpaka eno naye nina wana bawagizi. Musisimuleka mumuwagira. Lindako. Njagala amanya gekozesa ku TikTok yange alwangule wufa eno. Musisimuleka. Omusajja adiwangudde. Ekyokubiri. Uliriza Mpaka yine esigaddewo. Njagala omuntu amanyizanya style ki mu kickboxing awangule Mpaka eno. Osangira bikonde. Sizanya bikonde. Zanya ki? Osanya kickboxing. Tata kwata. Bisabisala nobody says so in love. Nobody damn simple kableka. Samula fermented alcoholic kombucha. JJ. Okutumaliriza omukolo ogwo Kampala ne muntegeera bulungi nnyo. Tumuwe respect
kubukedde mbuutikizi neyanzane mukoze mubi banaye muli mujebaleko munansonyiwa siri mwogezi mulungi nnyo oba mimba naddala mu kaseera kano nga twagala kuba ndongo siba kiri awo omanyinze obulamu bwange mpuroguraminga bintu binyumira abantu kakati obwedda bwendi wali emabega nga mpulira okwogera kuluddewo nnyo naye nga singa badde radio program abantu singa tebakyusizza ne bagende wambaziira so nga ate wambaziira njagala baveeyo badde ewange obe wa Suuna Ben siba buli n'olwekyo sigenda babuuzaako sigenda kubeebaza kutuwuliriza sigenda kubeebaza kujja kulaba Suuna Ben n'amaziira ttone sigenda kubeebaza kutulaba ku TV sigenda kubeebaza kutusoma mu mapapula z'amawulire sigenda kubeebaza kwagala ne maswanku sigenda kubako kyenjogera n'olwekyo ngenze muntegedde ono kakuba endongo ye mulina kyemumanja gwe nsabayo kimu nkikuwe nyongera obudde mu Washington nyongera obudde wamatongera obudde mu Washington mwana nze tamansagisa ddamu okisabe nyongera obudde mu Washington ogeretandisa okunyumanga biggwa Suuna Ben agenda kutandikanga essaawa 11 agenda zentandika bulijjo amaliriza essaawa 2 mwogeddemu essaawa emu osaba ekikyo banya oba nsaba agimbe ledi agimbe anyongera obudde bwakatayira ku makya atuwa mu kigindi tayirenga naki ababana naki tinyo kale kyali ekizibu yanyongeza ddaluli yanyongeza bwakwongeza ofa oba anyongeza omusaala sikulaba amaswako yampa atakuddamu antabudde kale mbadde mwetegefu okwongeza amaswako omusaala naye aganye okisaba gwe nsabayo kimu naye ntuku nze njaba mpa obwa maneja bwakugere tuvinga bonna nze mbasasula nzoke mbadde bantegeere sikikuwadde ono tajja kusoboka ono mulete ntugizoyo Suuna olina mumulide entugizo bwenakibalambira ajja kumulira ngende ndowooza ono aliwa ono mu programu ku radio anti ono webamuwa programu mba nina okubaako omugwengo bawo kwono ne Dr. Tiamale ani gwembampa wangi abagamba nti mpe Dr. T ndeko ono muwanike emikono abagamba nti mpe Bruno Betty waliwo application esinge jabu kumande twogere mu office kodigoni aliwa kodigoni ageze kwetuga njagala kuva wano kubanga mpulira njagala bakubendo neta mufumula nnyo ofuufu awo fuufu efumuka nnyo Abaya
Barapita Simon Meno Muchibuka. Atankula chikotakola chi. Kumakya. Mubukedde butia. Sete mulanze ka. Chai wenjaye Musa Semwanga. Yangu wense kulabe. Mustoka mukula kasajja kamusa Semwanga kalulu. Kana kasajja kamanya byatwayo byabayindi mukakubira mugalo. Abagamba ati Musa Semwanga amanyi kulukola kana Simon kola bwatu. Mumusi aina sente mumusabane sente abayo sente bakupera microphone aya Musa owai ai chidista
Musa Semwanga. Simoni. Simoni.